Tukyali mu NUP Diaspora Convention wano Washington DC 2023. Ababaka ba Parliament n'abakulembeze abalala ab'enjawulo abatindize olugendo luno ne bagenda n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu ggwanga lya America USA Washington DC. Nabo bavuddeyo ne baako obubaka bwe batuusa eri bannayuganda abali e Washington DC mu America abeetabye mu convention eno nga beetikidde obubaka obw'enjawulo okuva e Uganda era nga balina ebigambo boogedde ebyenkyukakyuka bye bagamba nti bwe tuba nga tuli wamu nga twegasse wamu nga bannayuganda tujja kusobola okuggyako gavumenti ya Mwai Museveni. Bano bagamba obumu ge maanyi bwe tunaba nga ffenna tussa kimu nga nkuyege era bwe tunamanya kye twagala kye twetaaga kijja kutuyamba okulaba nga ate tufuna eddembe mu nsi yaffe era nga tufuna enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Bano baminisita mu gavumenti ya Kyagulanyi n'ababaka abalala ku mitendera egy'enjawulo mu bitibwa byabwe abakulembeze ab'enjawulo be bafuddeyo ne boogerako eri abantu bano abeetayi mu lukuŋŋaana luno era nga balina obubaka obw'enjawulo bwe bawaddeyo. Kale nkusaba onneegatteko n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu tufune obubaka bw'abakulembeze bano ababaka ba Paalamenti bammeeya n'abalala ku mitendera egy'enjawulo nga babuuzaako bannayuganda abali mu diaspora era n'okubaako obubaka bwe babatikka nga bo bwe balina okumanya nti Uganda yaffe era ffe tulina ogirwanirira teriiyo mulala. People power. Our power. Our power. Kasolo. Kasolo solo. Kayemba solo. Si Kayemba Kasolo. My Christian name is Geoffrey. But I don't want to mention it. I prefer calling me Kayemba Soro. I represent Bukoma Simbi South constituency and I'm also the People's Minister for Sports. Nyongereko baba. Nebwe nkomao. Kale. Simbwa Fred Kagwa, MP Nachfuma Count. People power. Our power. Our power. People power. Thank you. People power. Our power, Mama Chiboga. Our power. People power. This is Kaya Nachimwero. Nachimwero. I'm the woman member of Parliament. Chiboga. Chiboga district. Tusanso kulaba weddoboozi. And I am the Minister for Water and Environment in the alternative government. We are no longer shadows. We are the real option that Ugandan wants. And we are very privileged to be here. I will say this in Uganda. Neddira kasimba akabbirongo. Omubala gwaffe gugamba kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Tutunuulira omussi tetutunuulira babaazi. Thank you. People power. Our power. Yes, my name is Katabazi Francis Katongole. They nicknamed me Mutanzige. I represent the people of Kalungu East. And my president appointed me the minister in charge of East African Community Affairs. So at the moment, I'm representing the diaspora because my counterpart of foreign affairs is not here. But we really thank you so much as the diaspora for supporting the struggle. And all I can pray is to believe in our leadership, because we are having a very big problem at the moment. Different parties, you know, we are fighting three things. Museveni, we are fighting Musevenism, and we are fighting Musevenists. Those are three things. Very difficult, complicated, though easy to fight once we are together. I believe if we have no
enemies amongst us, the enemy outside is harmless. I believe we can, with our able leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu. I believe he's an anointed person. He has made me believe somebody who has never stood for even any position become member of parliament. So if I manage to win a very powerful minister, I believe he will also win the Museveni guy and the Musevenists and the Musevenism. So with that, I would like us to remain a team, because they say a team is a group of people, but not all groups are teams. So let us be a team, do whatever you can do to forward the struggle. Thank you very much. God bless you. People power. Power, power, Mama Mukono. People power. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I am Nabukera Hanifa, former MP of Mukono District. The district that used to be NRM dominated, and we struggled to get it out of NRM. So now we are all NUP, people power. I am the Shadow Minister for Human Rights. We had a lot to say today, but unfortunately, we have not got in time, but we came prepared to tell you what's human rights in Uganda, violations of human rights in Uganda, and how the laws of Uganda have defeated our efforts. But because of short of time, probably in the next session or next time, we will have to elaborate and tell you more of what we are facing. Thank you so much. Thank you, Mama Mukono. Hello, everyone. Okay. How are you? I'm called Mutoni Saha Buken, Deputy Mayor Nakawa. My message is so simple. I would love to say thank you very much. Tubasima nnyo, tubasaamu ekitiibwa, ate tubeeyagaliramu. Lastly, mbadde nsaba tutwale akakisa kano ffenna tugambe President waffe. Thank you, Sebo. Thank you for being a sacrifice. Thank you for that contribution. Thank you for making some of us shine. We appreciate you. Sebo, thank you very much. My MP, Nakawa tuwedde yo mayor ne MP. Mutoni. Okay. Ebigambo byebyo babaka ba parliament ne mayor Nakawa babyogedde kusiima President Kyagulanyi Ssentamu okuyiwawo omubiri nabo okubafuula kye bali, okubafuula bannaggwano, okubafuula kye bali olwaleero, okubafuula ab'ebitiibwa. Ani yali amanyi nti bandibadde ab'ebitiibwa? Ani yali amanyi nti bandibadde ekyo kye bali? Kale bamwenyumiririzaamu nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bagamba obumu kyamaanyi nti naye tuleke okuba ekiiso ky'embuzi ekitunuulira omussi, ekitunuulira omubaazi ne kirekerera eyasse. Abagamba nti kiiso kya mbuzi kirekerera eyasse ne kikanulira obukodyo bw'abaaga. Kidda kw'abaaga nga bwe yeekonga naye ate nga waliwo eyagisse embuzi. So tuve ku kutunuulira abaaga obukodyo bw'akozesa, wabula tutunuulire omussi. Gwe mulimu omunene gwe tulina, okulaba nga tulwanyisa omussi omutemu oyo tumugye mu ddiiro, okusinga ate okumala obudde n'omubaazi. Omubaazi yasanze kye basse naye n'abaaga. N'olwekyo omulimu omunene guli ku ggoolo ennene, so seeno mu bumpacumpacu, mu kwekuba enkuuli, mu kwevuma, mu kwekolobojja mu bitaliimu.
simanyi ate ono yalidde, simanyi oli baamukubye nnyo omuggo, simanyi ate ono yatuvuddemu, simanyi ate ono akolera gundi. Ebyo tebina kye bigasa, tebina gye bitutwala, tebina gye bitwala struggle. Kyokyo kyagambye Kaaya Nakimwero nti tuve ku kutunuulira omubaazi. Omubaazi be bano. Gundi yalidde, gundi akolera gundi, oyo mubaazi gwe tuba tuliko. Naye ate nga waliwo oli eyasse ne tumuleka ebbali n'ayinaayina n'agenda nga akinagguka. So nga ate tumuwadde obudde obwo ffe bannayuganda kubanga situmanyi kubo ttuufu tulina kugoberera. N'olwekyo tuve ku babaazi tutunuulire abassi. Omusi gwe tubateekako emmunye, gwe tuba ffenna tuteekako obwongo bwaffe era gwe tuba tulwanyisa bana balala tubeesonyiwe tetumala budde mu bitaliimu. Kyagulanyi Eva agamba nti ebitalina makulu tetubiwa makulu. Naye ensangi zino bannayuganda ebitalina makulu ate babiwa amakulu, oba kubanga bawedde mu ssuubi oba kubanga ekkubo eribakwata lyeribuze simanyi, naye ng'ebitalina makulu ensangi zino tubiwadde nnyo amakulu ate ekitagenda tutuyambira ekitatugasa. Kale babaka ba Parliament bagenza bawerekeddeko Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Obubaka bwe badde simple bwe butyo ng'era obudde bwe bubatumye naye nga tujja bafuna mu bujjuvu atwongere okubyogera ebigambo twongere okubifuna batunyumiza olugendo bwe lutambudde era obubaka bwe badde beetikidde bannayuganda mu diaspora nawe ali e Uganda bwe bakwetikidde tujja kuba tubafuna mu full swing gwerindirira amaaso ku lutimbe togajjaako ffe weetuli Washington DC byonna tugenda kubikola tulina obbaga kutuusaako olina okutambula n'okumanya. Mbaagala nnyo nno Mungu oyo lubamba ggulu kabamba ggulu nantalemwa kitaffe Dunda abankuumire ate bwe nkomawo mbasanga era tuwayo ebigambo sobola okumanya ebifa mu nsi yaffe banywanyi bala nnyo baddeke mu mpanga ne mujja ne mulaba amawulire agafa mu nsi yaffe era nange Mukama nsaba bankuumire sobole okubaawo buli lwenzira mbasange ate nfune amawulire gembawa nga mumanya biki ebigenda ewaka era nammwe musobole okubigamba abalala tutambule n'okumanya ffenna nga tumanyi eka biki ebifa. Kale mweraba tujja kuba tuddamu tuwaye